kimenya mateeka era oba okozebwa amalaya ku mubiri gwo ne kugwe ng'omuntu okufuna ssente ku kyeyo n'ozisiga gye zaakulema okufunira. Kadde mwako Chris kikyotegeeza kimenya amateeka okufuna ssente mu kipakasi n'ozizza gye zaakulemera okufunira. Era mu lulimi olwa finance tukiyita market raping. Obeera okabasanyiza, obeera okasa ekonome akaboozi ak'empaka. Chris oyagala kugamba nti kimenya etteeka omwana okuva ekyamuliibwa n'ajja Dubai n'akola n'akuŋŋaanya obukadde 30 ate n'abuzzaayo ekyamuliibwa kimenya tteeka ki? Kimenya tteeka lwa nsonga gwe bw'obanga omanyi nti gy'otwala ssente waali wafuna lwaki tewasigalayo n'ozinoonyezaawo era n'omala n'ozizzaawo. The fact that economy ekuwadde miliyoni 5 kibeera kitegeeza bwe weekolako obulungi n'oimprovinga ne skills zo ewavudde 5 n'ataano weegali, ewavudde 5 n'ebitaano bikola ki? Weebiri. So kimenya tteeka okufuna ssente mu kipakasi. Era bw'ogenda okugoberera abasajja be natandise nabo abavanga e Kaseese ne bava eyo mu Mambuka ne bava mu East ne bajja okukola emirimu mu Buganda. Abasajja abo be bali mu Kampala omwo abalinamu zaakeedi. Abasajja abo be bali mu Kampala abalinamu ebizimbe eby'amaanyi. Kuba bo baategeera nti bwe kibanga ewaffe zaabulirayo ne tuzifunira wano lwaki ate ssente tuzijja wano tuzizzaayo eri. Gwe teweebuuza lwaki abantu tebazimba zaakeedi mu bitundu gye baazaalibwa. Chris kyogamba tetukulaakulanye waka batugamba tudde waka tukulaakulanye charity begins at home. Kati enkulaakulana tevangako mu bannannyini kitundu, eva mu bantu abakyadde obukyazi mu ekyo ekifo oba abapakasi. Dubai tekulaakulanye lwa bannansi, kituufu, ekulaakulanye lw'abo abaleesewo resources. Kyova olaba amawanga amalala nga Uganda, Kenya na biki gakyatubidde mu ndowooza nti bannansi bannayuganda basobola okwekuliza eggwanga lyabwe. Tekiriyo era tekisoboka kuba ne resources tebaziina. Ng'omanyi lwaki US ekkiriza buli muntu ajje? Mutoloka abamu bagendera mu migugu, abalala babatwalira mu container, abalala bayita mu mazzi wansi, naye eventually US nemala nebawa obutuuze. Omanyi kye yategeera US? The people who come in late, they are the very ones abajja n'enkulaakulana. Gwera bw'oba osobola ddayo ku kyalo weetegereze kw'ozaalibwa. Kuliko omusajja alina ennyumba ey'emiti yagaana ogimenya, agamba nze tommenyera nnyumba. Yagaana n'okuteekawo akeedi. Yagaana okuteekawo akeedi, ennyumba ye tagimenya ate tatunda. Kati oyagala akeedi tujjewo omusajja tutte mutte. Muze yagambye situunda. Bw'amala okuga atatunda, abonyabonya buli muntu yenna asonga ku poloti. Baziwandikako n'ebigambo, this plot is not for sale, naye nga mulimu ennyumba ya miti. N'agamba ennyumba bajjajjange nagisikira kuva ku jjajjange Luwanga, naga sijja gimenya. Kati oyagala tukulaakulanye wange ennyumba ogiremezaawo awo. Kyova olaba abasajja benkugambye bwe bategeera okupakasa kyeki, bava e Kaseese ne bava e Bundibujjo ne bava mu Arua ne bajja ne bapakasa. Abo abasajja bonna nannyini gaga nannyini ezo zonna zaakeedi eziri okwo zizimbiddwa abantu bavudde eri ne bajja ne bazizimbaawo.